Atenderezwa gurumiswe oyitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe bwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzalamuza Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwo obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu bajjajjaffe bw'amayembe amazadde era amalungi abatudde mu kitangaala nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza oba obutamanya era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gwe kufuula ow'eddembe otegere nti yeggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu jjukira tewaliwo gw'osinga tewaliwo akusinga ffenna tuli baana banda emu era abenkana waawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa ensi ejjuddemu obubaka obungi buli kiseera obubaweebwa kyandibadde kya muwendo buli lunaku ofuneyo akadde ne we zibeera ddakiika ntonotono odde mu busirifu obeere bumu wamu neggwe wamu n'omutukuvu wo akutuddemu ebiro ebyo bya muwendo ebikuyamba okusobola okubeera nga oddiŋŋana n'okuzza obujja ebirungo bwo n'obulungi bw'omwoyo wo kitegera omwagalwa buli w'owuliriza omutima gwo kikuyamba okubeera nga entegeerayo ebeera bumu wamu n'omutima gwo era n'otegeera obubaka buno buli bumu wamu n'omutima gwange oba nedda kiba kikuyamba okusobola okubeera ng'owuliriza ekyo ekikuzimba ekyo ekisobola okubeera nga kikkolera n'okubeera ng'otegeera kiki ekirungi eri ggwe abaagalwa mu nkola ey'okubeera bumu wamu n'omuntu ow'omunda kitegera kiba kitegeeza nti obeera tokyasobola kusalawo mu nsalawo enkyamu era obeera mwegendereza mu buli kintu kyonna ky'osalawo lw'ensonga lwaki mu buli wodda mundaayo kikusembereza ebyo ebikuweereza n'ebyozze oyaayaanira mu lugendo lwo buli w'ogattaganya wamu n'omuzimu gwo ogukutuddemu ng'ofuna eddakiika entonotono mu lunaku lwo kikuyamba okusobola okubeera nga weewonya essaawa ennyingi ezikuleetera embeera ey'ekiyungubero mu bulamu bwo kijja kukuyamba okusobola okubeera nga ojja olumbugu mu ndaba ennyingi ezikuweebwa n'okozesa ssenga w'omutima gwo okusobola okubeera ng'osalawo ebituufu eri ggwe kijja kukuyambako okusobola okubeera nga buli kiseera oddaawo okufumiitiriza ku buli kintu kyonna ky'olina okubeera ng'osalawo kijja kukuyambako okubeera nga ggwe kennyini mu ngeri ey'obutonzi osikaasika ebintu abantu n'ebifo ebyo ebitudde mu kiseera ekituufu mu bbanga eryo mw'oba otudde abaagalwa mu nsi etuddemu amazima amangi ag'enjawulo kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera bumu wamu n'amayengo g'omutima gwo
kubanga kikuyamba okubeera nga oli bumu wamu n'amazima go. Kitegera abaagalwa, kyangu nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga otegeera amazima go ggwe nga ggwe. Nga tukozesa endaba yaffe kye tutudde, abaagalwa, waliwo amazima mangi. Ekirungi eri omuntu omu si kirungi eri omuntu omulala. Amazima eri omuntu omu si mazima eri omuntu omulala. Omuntu omu ayimusa abalala n'emyoyo emirala, ate abalala bayinza okubeera nga ate tebamwagala na kubeera nga bamuwuliriza. Eddagala eriyamba okusobola okubeera nga liwonya omuntu ate lisobola okubeera nga litta abalala abatonotono. Mukitegera? Mu by'eddala amazima we gabeera nga gabaddewo, nkumi n'enkumi z'abantu nga bali mu kifo kye kimu era nga batambulira mu ekyo ekintu oba nga balaba ekintu kye kimu ekibaddewo, buli kinnoomu ajjukira amazima ge okusinziira engeri gy'alabyemu ekyo ekibaddewo, okusinziira wa obwakalondoozi bwe we buli. Kitegera? Okusinziira engeri gy'atafuta obulamu bwe mu makubo ag'enjawulo. Nga newankubadde wayinza okubeerawo amazima agatudde mu butabalika, abaagalwa, era waliwo amazima go agaba gakutuddemu. Kitegera? Abaagalwa, ekintu oluusi ky'okkiriza nga amazima kiyinza obutabeera mazima agannamaddala. Osobola okukkiriza nti ensi ddala kiyinja ekyekutte, naye nga ebyannamaddala ensi mayengo, era nga bintu bitono nnyo ebitudde mu ngeri ey'amayinja oba mu ngeri ey'ekintu ky'osobola okubeera nga okwatako. Kitegera? Abantu abamu mu mawanga ge muwangaalira mulowooza nti okugejja kintu kirungi era kya bulamu, naye mu byannamaddala abalala ate tebakikkiriza nti kya bulamu. Kitegera? Kyangu nnyo okulaba nga olaba obulimba eri omuntu bw'abeera ayagala okubeera ng'akubuulira, naye ggwe kennyini ye ggwe alina okubeera n'akafaano akasengejja n'otegeera amazima go. Mu ngeri eno weetaagisibwa nnyo ssenga w'omutima gwo okuzuula amazima go. Kitegera? Mu ngeri eno ggwe ng'omuntu ye ggwe alina okubeera ng'olondawo amazima go. Kitegera? Bantu bangi mu nsi yammwe abagula amazima naye nga si ge mazima gaabwe ag'omwoyo. Kitegera? Ebiseera ebisinga kigendera ddala ne mu malwaliro mu ddagala eribeera litundibwa n'amazima agagabana okusinziira ku social media gye mukozesa. Naye era waliwo n'ab'omululu abagabana amazima agatudde mu bulimba. Kitegera? Kubanga bo baamanyiira amazima ago agatudde mu bulimba n'agatudde mu kutya. Emyoyo gino egibeera gituddemu amazima ag'okutya oba katugambe amayengo ag'okutya, bagabana amazima ago agaleeta okuyongobera mu myoyo emirala nga bayagala nabo basige amayengo ag'okutya eri emyoyo emirala. Emyoyo egitudde mu kwagala gigabana amazima gaabwe agannamaddala okusobola okubeera nga baganyulwa eri abalalwa, nabo ne basobola okubeera nga baganyulwamu. Kitegera? Omwagalwa osobola okugabana amazima go, naye ate omuntu alina okubeera n'amagezi agasobola okubeera nga akkaanya n'amazima ago. Ng'omuntu alina okubeera nga akkaanya wamu n'omuzimu gwe ogumutuddemu n'asobola okubeera nga asengejja amazima ge. Mu nnyanja ejjuddemu amazima agakontana, weebuuza ekibuuzo kino wammanga.
nsobola otya okubeera nga nkozesa ssenga w'omutima gwange? Abaagalwa, kino kigendera ddala mu bbanga ery'obusirifu. Buli wodda mu bbanga ery'obusirifu obeera bumu wamu n'omutima gwo mukadde ako kennyini. Mu kifo ky'okwebuuza amazima gange ge gaki oba amazima agatali mazima gange ge gaki, omwagalwa, ebyo bibeera bibuuzo birungi nnyo okubeera nga weebuuza. Mukadde ako weebuuza, kiki ekiri bumu wamu nange? Kiki ekimpuliza obulungi? Mpulira ki eyo eri bumu wamu nange, n'empulira ki eyo etali bumu wamu n'ekikula kyange eky'obutonzi bwange? Mu kkubo eryo kikuyamba okusobola okubeera nga weebonga mu nsi ey'ennyanja ey'amazima ag'enjawulo agagenda mu maaso nga gakunta mu nsi yo. Okugattaganya n'amazima go tekitegeeza kubeera nga okalubya ebintu. Tekyetaagisa kubeera ng'otwala obudde bungi nnyo. Nedda. Weetaagisa buli lunaku ofuneyo akadde osse ekikkoowe eky'obukakkamu, ebikkoowe 3. W'omala okussa ebikkoowe bino 3, weebuuza ekibuuzo kino wammanga: mpulira ntya kati? Osobola okuteeka omukono oba ekibatu ku mutima gwo ng'akabonero akalaga okweyagala n'okubeera gwe ky'oli mukadde ako, ng'oli bumu wamu naawe mu kikula kye ekyannamaddala, kye kikuyamba okusobola okubeera nga wekkiriza n'okkiriza amazima gaagakutuddemu. Kiba kitegeeza nti oba ogattaganyiziddwa wamu naawe gwe kennyini mu kyo ky'okubeera ng'ofuluma mu nsi ye eya wabweru. Buli wossa ekikkoowe ekyebuziba n'odda mu busirifu bwo, kiba kitegeeza nti otunuulira ebyo byonna ebiri wabweru bwo n'olaba oba biri bumu wamu n'ebitudde mu ndaayo. Nga woowuliriza obunyonyi obuyimba, nga woowuliriza enswera ezivuuma oba ensiri oba kyonna, omwagalwa, kikuyamba okusobola okubeera nga odda mu bbanga ery'eddembe erikuwuliza obulungi. Buli w'obeera bumu wamu naawe gwe kennyini nga oyita mu nkola ez'obulombolombo obwo obwangu, katugambe nga okukuma kando, okufuna akabaani n'okayoteza, bino byonna bikuyamba okuyimusa. Katugambe n'okukola n'okweddiŋŋana ebigambo eby'enjawulo bye muyita matras, nti nsaanidde, 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 oba neeyagala, ndikwagala, oba neeyagala nga bwendi. Bino byonna bisobola okukuyamba. Kitekera, buli w'osanga ekkubo erikugattaganya wamu n'ekikula kye ekyannamaddala buli lunaku, kikuyamba okusobola okubeera nga oteekako empuliza ezo ezikuwuliza bumu wamu n'ekikula kye ekyannamaddala, n'otegeera kiki ky'oli bumu wamu nakyo n'ekyotali bumu wamu nakyo. Kitegera, omuntu omu asobola okwesowolayo n'akugamba nti gano ge mazima agannamaddala, naye mundaayo osobola okwebuuza amazima gano gali bumu wamu nange oba nedda. Tolina kubeera ng'oyomba n'omuntu yenna, tolina kubeera nga osonga ennwe oba okukakaatika endaba ye eri omuntu yenna. Osobola okwogera oba otoyogera, naye osobola okusalawo ku kiki ky'okkiriza okubeera nga kiyingira mu nsi yo. Osobola okusalawo nzikiriza ki gy'okkiriza okubeera nga eyingira mu nsi yo. Osobola okusalawo kitundutundu ki ku mmere ey'obulamu ekwetoolodde, katugambe bwe tutyo, gy'osobola okubeera ng'okkiriza okulya mu nsi ye ey'omwoyo. Kitegera, oba okugigaana. Kitegera, osobola okulondawo mawulire ki agandeetera ennaku. W'obeera ng'olaba nti waliwo amawulire agakuleetera ennaku oba ku TV oba ku social media, gaveeko. W'obeera ng'olaba waliwo amawulire agakuyimusa, galabe. Kitegera, bw'obeera ng'olina omukwano gwo nga alina engeri wa kuyimusaamu,
n'okukuuma mu nkola ey'okubeera ng'oyiga. Kitegeera beera naye empulira yo ekugamba kinene nnyo ku kiki kye weetaaga ne ky'oteetaaga. Kitegeera weebuuze oyagala ekintu kino kikola oba nedda. Gwe kwennyini gw'alina olukusa okugaana oba okusalawo. Kya muwendo nnyo gwe kennyini okubeera ng'otambulira mu kadde akaakakati ng'osalawo byonna by'oba osalawo kubanga ye gwe muwanzi w'olugendo lwo. Katukuwa ekyokulabirako. Bangi ku mmwe muyina empulira ey'okugenda ne mukola exercise naye mu kadde ke kamu abamu mubeera temuyagala kubeera nga mukola exercise. Naye ate nga muwulira nti mwetaaga okulaba nga mugendeezaako ku buzito bw'omubiri bwammwe. Kitegeera ne musalawo mu kifo ky'okukola exercise ezo oba okugenda ne mujogingamu ne mwesanga ate nga muyagala nnyo okulya. Kiba kitegeeza nti ensi ye ey'omunda ebeera ku bukuubagano n'ekyo ky'oyaayaanira. Kitegeera y'ensonga lwaki bangi batandika okubeera nga beesongamu ennwe nga balowooza nti banafu. Mu kifo ky'okubeera ng'omala obudde bwo nga weebuuza lwaki sikola kino, dda mu kibuuzo kino wammanga amazima gange ge galuwa era kiki ekiri bumu wamu nange mu kadde kano. Gandibanga amazima go gaakubeera nga olya emmere ekuwoomera girye. Wobeera ng'oyagala kubeera mu bulamu obweyagaza kikole. Tofa kuba ki okubeera nga oyina omubiri gw'oba otaddeko obulamu bwo. Wandibanga oyagala okubeera nga osaanidde mu bantu abalala katugambe emikwano gye abakola bagenda mu gyimu. Kitegeera naye nga gwe ate toyagala kugenda mu gyimu salawo ky'oba osalawo. Kitegeera ekisinga mu bukulu mu byonna kwe kubeera ng'otandika n'amazima go ggwe ng'omuntu. Kitegeera abalala nabo balina okubeera n'amazima gaabwe nga bakozesa entegeera yaabwe gye babeera balina. Kitegeera bangi mulina omuze ogw'okugamba omutonzi nti nsobola okukola kino ate kino sobola kikola. Nsobola okukendeera mu bunene kasita mbeera nga nsazeewo okuzuula ebyokulya ebituufu oba ne ŋŋendako ne mu gyimu. Naye ate mu kadde ke kamu kitegeera n'obeera nga toyina kuyaayana kukola ku kimu ku ekyo ky'oba osazeewo. Abaagalwa mu kadde ako wanika eri omutima gwo, wanika eri amazima go. Omutonzi amanyi amakubo mangi agasobola okubeera nga gakujjuza okubeera nga ofuna amazima ag'okwagala gasobole okubeera nga gayambala bunyama eri ensi yo amazima agakutuddemu. Omutonzi asobola okukuyambako oba emisango egyo n'amayembe go gasobola okukuyambako mu kubeera nga gakuwa emmere ennungi era ezimba omubiri. Omutonzi asobola okukuyambako okuyimusa mikwano gyo. Kitegeera katugambe n'akuwa n'oluyimba n'obeera ng'oli awo ku ssimu yo n'ofuna oluyimba olukuyimusa olukujjukiza nti oli kwagala. Kino ne kikuyamba okusobola okubeera nga weebonga bumu wamu n'okwagala. Kitegeera abaagalwa waliwo enkumi n'enkumi gy'emiwaato oba egy'amakubo ag'amazima gammwe agasobola okubeera nga gabakkusa n'okubajjusa. Kye mwetaaga kwe kubeera nga mutwala amazima ag'abalala mwebuuze amazima gano ag'abalala gali bumu wamu naffe, gali bumu wamu naawe, gakkolera. Tuyagala tuddemu tukibagambe. Amazima go galina okubeera nga gali bumu wamu naawe okusobola okubeera nga gakkolera. Bangi ku sseŋŋendo yammwe beesanga nga batambulira ku mazima g'abalala. Kitegeera kituufu gayinza obbakolera mu kaseera akatonotono naye
tegabeera bumu wamu n'amazima gaabwe. Omuzimu ogutudde mu kwagala gutudde mu maanyi ag'obuyiiya ag'obulamu bwo bwennyini, era nga gutambulira mu bulamu bwagwo obw'omunda, era nga gumanyi nti buli katafaayi akagutuddemu, buli mbeera, buli kirowoozo na buli bulamu bwonna buyina ensonga n'omugaso. Mu ngeri eno omuzimu gwo gusobola okukuluŋŋamya mu ngeri etuukiridde, okusobola okubeera ng'otuukiriza ekyo kyonna ky'oyaayaanira mu bulamu. Kitegera kiki ekyo ekikuwuliza obulungi mu ngeri ey'obutonzi? Kiki ekyo ekitakuwuliza bulungi? Twala akadde buli lunaku ofuneyo eddakiika ntonotono odde mu busirifu buli lunaku. Sa ekikkowe kola kyonna ekikuyamba okusobola okubeera ng'obeera bumu wamu n'empulizo oba n'empulira ez'omuzimu gwo ogw'okwekkiriza nga ggwe. Kkiriza emizimu gyo mu bwassezimu bwo bwonna. Kano ke kadde ak'okubeera nga mmwe kennyini mutaasa obwiro byammwe bimuzze muyonoona, naye mubikozese mu kusobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'ennamuziga y'omutima gwammwe, nga mwebuuza kiki ekiri bumu wamu nange mu kadde kano, era mazima gange mu kadde kano ge galuwa. Katonda abawa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjammwe bw'amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.